tuyina abasumba abakyatambula okugenda okufuna amaanyi bagenda bakyagenda mu nsozi ezo bakyagenda mu bamisiri eyo gundi eri mu basumba ab'amaanyi bo bamanyi amaanyi ago bagenda ku ntaana ez'abantu abo kulimu entaana ezimu ze baatereka ez'abantu abaali influential abantu abalagula nga bagenda ne bakolerako emikolo ne basika ebitono ebyo ne babyeza nosanga pasita ng'alagula ng'asobola n'okugamba kiwalidde jjo kakati pasito y'amaanyi gaba ga Katonda oba gaba g'amasanamu kati amaanyi ago engeri gy'abaagafunyemu teba ya Bwakatonda ekintu kyonna kyonna wofuna amaanyi nga togafunye kuyita mu Bwakatonda katugo oba oyawukanye ku Katonda bano bapasita bagenda eyo bafaraawo mu ntaana z'eyo mu piramidi ne bakokolayo amaanyi bajja ne balagula bulungi nnyo ne bajja ne balagula n'agenda n'abaako emikolo gye gye bamugamba naako ne bakolerako balisaamu ssente kuba tebikola bapasita bano baavu sibikola pasita mwavu teri musuma mwavu akikwera wano e Uganda yowawe bali batono tesobola boogerako batono nenga we bali nze nayo bemanyi baabo naye abasumba abo kati abalokola abamu tebakimanyi nti omuntu wabeera ku nsi kuno ng'akoze ebyamagero bingi omubiri gwe remains ze amaanyi ago gasigala gakyatambuliramu era ekisanga omuntu amanyi obulungi eddogo amaanyi ago naye asobola okugagabanako kyova abantu bamanyi ku ntaana z'abaserebu gwe kwava n'omuze entaana z'abaserebu zizimbako obuyumba kati oli wajja asobola okuddira wasima najja agamu ku magumba ge asobola otwala ekitone kya serebu bafalaawo abedda abaaliko bagenda otuuka okuyita falaawo yabasomesako ku filosofi w'abamisiri abo bagenda otuuka okufuula falaawo bakolanga ebintu bingi bayingaginganga mu energy w'amaanyi ennyo bakolanga n'emizimu egyo bakolanga nagyo era emibiri gyabwe negituuka ekiseera nga bagikuuma butiribiri nga tebaagala muntu yenna genda ku mibiri gyabwe kukolerako byagundi ebyo kubanga amaanyi ago agasika yagezze Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. MRF kwetuli amanya bampita Rimasa oboso okumpita mitanikula Bongo weewaawo tukwaniriza gwatulaba leero era mukama mulungi abukesezza ng'okyali mulamu ng'okyalina amaanyi magumba ng'okyalina empewo mawuggwe kwabo abafiiriddwa mukama abagumyemu abawangudde amalala galeme kujjula mitima gyammwe mukimanyi nti Katonda bina yabiteekateeka kale tukomyewo ne programu yaffe gwe alina omwana musembeze gwe alina kyakisembera naawe alina ministry ez'enjawulo amatu gawagale kubanga bino ebiri wano bya nkizo nnyo ekitenkanika. Twongerera ddala okwebaza abantu abongeredde okuyimirira ne Niko. Taata wa Niko yafuna kansa w'omawuggwe ali ku stage 1
level 1 oyo akyali munafu akubika n'ava mu mawugwe g'omuntu. Singa tuyimirirawo, singa tubeerawo, taata yandifuna obulamu. Ate nze nsuubira nti gwe mulokole munange ali atugoberera, ffe Katonda yatutuma kwagala, bwe tutyo bwe tuli. Fenno abalokole twagaza kajanja. Nze buli kadde waliwo weŋŋamba nti singa waliwo kati gwensanga nga talina kyakulya ne nkimuwa, singa waliwo wajja nanga nti sina neegenda ne njimugulira bwe ntyo. Ebiseera ebisinga buli kadde mba nina gwe njagala okukwatako, singa bampayo akaana akava ku luguudo, kati singa ndeetayo obulala obuva ku luguudo wano ne bubeerawo, kale wakiri emmere neetubulako koffe naye ntuyina n'olunaku ne tuluyitamu bwe ntyo. So ffe mulokole twagaza kajanja, era ku channel eno mundagidde ddala nti muli balokole batuufu. Niko abantu bongere ddala okuyimirira naffe. Ekyo nsanyukira nnyo kuba nali simanyi nti abo ngenda kiyitamu, but kindaze nti people have responded by the way. Abantu barespondinze nekinyongera okungumya n'okundaga nti siri bwomu, era nkyebaliza nnyo era nsuubiza the same love they have showed njagala nange love yemu nga bwe bakindaze, nange Katonda ansobozese nkiraga abalala. Abantu abo okulaga omukwano guno gwe bakulaga ate ntibakubanja, wabula kibakusuubiramu kiri kimu kya energy eyo gireflectinga back eri abavubuka abali mu myaka gyo, abali waggulu w'emyaka gyo n'obwo obukutunuulira. Ministry eno bonno kyebaliko lwakuba teboogera, bagamba nti niko Katonda yakulonda kusumba kununula myoyo, tusiima byokola, katukuwa amafuta osomese nga tebaikikutaataaganya. Kwaweraga nti jantukole nga nti ankompira sina n'amaanyi gasomesa. Negamba ate niko sitaani takujja kukusomesa, sitaani olwakuba alaba ng'emyoyo gy'olunula mingi kwe kuleeta kansa. Naye ng'ate Katonda waffe tukimanyi nti awonya kansa. Bangi bawadde obujulizi. Omukyali yatuwa $5,000 yamuwona nga bamuwadde, ate nno yali alina mu nsi ezimu kukyasinza okukebera kansa. Ne bamugamba nti gwe emyezi eki ebibyo, naye naguno gwaka bamukebera muto, Katonda amuwadde obulamu, afuuse maama, alabyeko generations, era akyali mu generation ye nga w'amaanyi, naye nga bamugamba dda. So niko abantu bano kyebakutuma kiri kimu weereza. Nze kusaidi yange nze nkulabamu obuweereza obusinga obwali bubaddewo, ate kusaidi yange nakulabamu omuntu agenda ositula omulembe, agusitule aguguse. Twagala tufukire ddala ba mugaso eri abaana abato, tufukire ddala ba mugaso eri abantu abakulu abakadde n'ensi yaffe nga tuyita mu kukola ebyenjawulo. So mulokole programu yali egenda kuba ya njawulo, tugenda kuba tuyitamuko mu comment okwongera okumenyamya kuba bannaffe bangi ababuziza ebibuuzo ne tubibuuka olw'okuba ntubadde tukyagala kubaako na mileage gye tuteekinga, then tukomewo nga tuyitayita mu bibuuzo bino. Tuleme kubakuba mukwakwayo kubayitamu dduka tutambule nabo mba nenyaga tutambule nabo. Naye nga tusooke twebaze abantu bonna. Waliwo Olivier Twin yatuweeza $5,200. Waliwo yaŋŋaanye okumwogera kozi yaniko yakiroddeko $10,000. Waliwo layita naye natuwa $5,000. $2,200 kozi yaniko. Mukama mulungi ekiseera kyonna, niko taata agenda kuwona. Naye waggulu wa byonna bangi nnyo bagamba nti kati nga bwe tukyasonda egundi eno tumukube n'enjiri, addemu kuba ali w'amaanyi mu kusoma Bayibuli. Era tujja funa obudde tugende tumulambuleko. Abantu balabe ku muzeeyi wange wafaanana. Ebiseera ebisinga bwe mwogerako onaamutuukako n'omulaba nga bwondaba bwenfaanana. Twegamba ffenna simanya ani afaanana munne. Gwamufaanana. Naye tatandika ono omusajja muzimbi era kansa w'omawugwe yamufuna ku kipoota ng'akuba kipoota. Semi nti ono amugenda mu mawugwe ate yali bamugoneka ffege ng'ateekamuko n'akantu k'ekisajja ekikulu ako. Omwenge nago ng'agunywa. Ate nno munnaye kinebaza tata wange ebintu ebyo naye abikola. Naye teri mulundi n'ogumu lwe nali mulabyeko nti ali mu kunywa mwenge oba asmokinga. Owuliranga alufu? Nakiwuliranga buwulizi
ngera abantu bangamba naye nga n'okutuuka wano simukwatirizanga konti musange bona tata kutere chupa sikimu ne wakatata wenabeeranga naye wakati tiyabisaawo saabiraawo naye nga ate osobola omusanga nga awunya akenge n'omanya nti muzeeyi alayika amiddemu naye ate naguno gwaka kati ndi muntu mukulu twogera era we musanga twogeranga abantu bakulu naye simula takindagangako mu maaso siminaye mwe nali mukutteko yadde naye ate nga nkimanyi. So byonna Katonda yabikola. Programu eri ya DPS gye watandika ogisuuliridde olw'ebizibu bino ebya kansa naye kyegamba kiri kimu niko programu eri ate ya mugaso nyo tulaba nti programu ya mugaso kyokka ate no programu gye nkola naawe nafu nnyo okugyosobola okukola wekka. Programu eri ndi bafumbira era weekend tugenda kuwatandika okukwata gundi eri emu efuga ensi omuweereza tafiirwa wadde nga afiirwa, omuweereza takaaba, omuweereza tasalirawo mu ssanyu, omuweereza tasalirawo mu nnaku, omuweereza tatula katebe kabakungubazi bajja kugamba takungubaga nda tula katebe kabakungubazi kubanga bakungubazi bwe baba bakungubaga ate ye abamukoona nga bateekerateekera bavudde baca mukungubaga okwo. Nze twali lunaku lwensobola kugana kujja wano kuweereza nakugenda kulambula famire zaffe kulowooza ku baana ba ku luguudo kutereeza kifo kino olw'okuba nti nina ekikonde ekinkubye ebyo byonna mbiteeka wabbayi ne ŋŋamba nti naye ebintu bino byonna biyimiridde ku nze kati wali twafiiriddwa jja gyafiiriddwa naye era tukola bwe ndi ku ssimu waayi tutuuseewa kati keesi eguliddwa baasi egenda otwala omufu biki lwaki kuba singa nzirukawo neŋŋenda ate ewa jjajja ndi omu ate nja kukomawo wano nga naye wano wabiri kwega nina okubalansinga era ku ssaawa 8 ngenda kufulumamu ate ŋŋende era olumbe nalwo paka omubiri nga gugenze. So twafiiriddwa memba afano kulabo Nkyate Foundation ne Katonda yagaba era yajjawo jajjo ono y'omu ku bakyala baffe 26 bali mu kibiina kyaffe eky'abasingle mother abakyala bembadde nsakira yafudde afiiridde kiruddwawo naye Mukama yagera tuze tubiyitamu ebyo tubirabye tufiiriddwa abantu bangi mu buweereza buno naye Mukama atunyiza ebiwundu ebitenkanika. So omwoyo gw'omugenzi Mukama guwumuze kisaabaddewo tutambuddeko ko naye tumukwatiddeko kwe tusobodde twebaza kasukali ke twali tumuwaddeko twebaza okusobozesa Katonda okusobozesa okumuwa kawunga twali tumuwaddeko ku mucere gwe twali tumuwaddeko ku mugaati gwe twali tumuwaddeko ku lugoye ku ngatto at least omwoyo ogwo tulina bwe tulabikiddeko ko mu bulamu bwagwo tulina tulabikiddeko ko mu bulamu bwagwo okubanjukira foundation twatandikira foundation eri eyasookera ddala mu kusaba kwaffe tukuŋŋaana ne tusaba ne tufuna ebintu byaffe engoye buli kimu neno foundation wetumaze emyezi 6 okujja wano eri zirumuzesa tukola ki najja nenfukira ddala b'amaanyi kati wano tazzeewo wali yajjayoko zonna tuba tutambula naye zonna naye kati wano tazzeewoko kuba twali tunakola activation name wano twakajjawo weeks 3 naye Mukama amuyise agenda atutegekere weewaawo niko tutandike gwe mwana wa Katonda ali eyo tutandikire kwani tuze ku interview maker David tuwe ku gundi zino questions esooka I'm a silent listener. Thank you Rabongo family niko tusima bambi oyo Namutebi Gidi Mukama akuwomukisa Namutebi Gidi ali active Tumwe Lawrence thanks for the show. Tumwe Lawrence Mukama akuwomukisa Tendo yazeemu okuwandiika message endala yambuzabuza Tendo Jude Mukama akuwomukisa we bali kubeerako Shivan Hammond Bambi may Almighty hail your dad dear ezo abadde akusaasira Shivan Hammond Mukama akuwomukisa ono nasindika akantu nga asirise Joan Nabuwembo kakasaba abanange tusabe banne twesabire tugende wansi. Fiona ono yatusindikidde ssente yatusindikidde ssente luli
Fiona ono mukama akuwa omukisa mitwalo 5 mitwalo 2 yali 5 Fiona sente ziri mu gundi ya first twali tuzisoma. Fiona mukama akuwa omukisa. Naisiga Jowe naisiga blessings niko bambia kwikava etwa dad na asaba tugende wansi ali kisache good work more blessings. Niko please take heart, the enemy is just making you worried. You will heal. God will heal him. Otherwise, thanks for the show. Chechitiche game cho mulabe stand baraba ina bwarabu ina ministry jotanso okukola ki oyina abantu botanso omusuza arwana sembuweleza buno naraka emyaka egi ejo ogimanyi nga siva mu nju nga sifuluma kisenge kyange naye tewali muntu n'omu yakimanya nti ndi mulwadde ne bannamawulire abajjanga otukolako stories tebamanyanga nti ndi mulwadde. So Stan ngagezaako okunkuba. Tugende wansi producer. Thanks for your service brothers. Much love. Ani ono Shifa Namoni akomyewo. Angel Tendo mukama ko musameta I came across this channel mu ngeri eyokusaaga na it has been helpful. It has thrown more light on a certain things I used to doubt. Atendo ono yali agezaako okubuusabuusa enkola za Mukama ne Katonda naye programs zino zetukola zimulaze nti bannaye Katonda ali omutayongerwako. Tugende wansi naddamu okujja ono Tendo providing for Nico. May God continue providing for Nico. Tendo Mukama akuwa omukisa. That's true. Me, I'm a minister in our church in choir, and the agent gave me a gift and God showed me. But when I told my pastor and he did nothing, so what can I do? Agambo ono ye minister mu church ye. Agent was stand yamuwe kitone katugeze kyo kuyimba. Yamuwe kitone kyo kuyimba mu church Rosette. Rosette agent yamuwe kitone kyo kola ki kyo kuyimba mu church. Naye Katonda n'agamba ati ekitone ky'okuyimba kye bakuwadde Rosette Sitaani akikuwadde agenti. Kakati Rosette bwe yagenda okugamba pastor we nti bannange Sitaani ampadde ekirabo, pastor talina kye yakola. Kati Rosette agamba nze nkole ntya? Loza kansooka enziremu oyo. Ekisooka Rosette kyalina okumanya Sitaani tagaba birabo. Sitaani tagaba birabo era abantu beegendeze nnyo naddala ababeera mu makanisa. Makanisa mulimu kye bayita misinformation nyingi nnyo. Nabagamba sana okujja nga yambadde ebyeru nga kutona omusalaba ne Bible. But kina kubeera okusaba okufuna spirit ya wakyo tuyita discernment okubanga osobola okwawula. Sitaani tagaba kirabo. Era ekirabo ebirabo byonna biva eri Katonda. Ye Sitaani akuyamba buyambi gwe tegeera kirabo kyo na kukikozesa okutuuka ku piiki yakyo. Ensonga nti weetegereza essaawa zino waliwo omuyimbi abayimbi bana basinga obalaba bava mu makanisa bonna bayimba egundi z'ensi abasinga bava mu makyaki. Wava mu kyaki Sitaani n'amulaga nti you have possibility okukola ekintu talent yo soja exploiting okusingako waneeno kati awo amudiverting era so kyalina osooka omumanya lwakweno question alina engya giframinzeemu tetunyonyodde bulungi naye kyabamanya Sitaani tagaba kirabo. Katonda yagaba ekirabo. Katonda yagaba ekirabo. Ye Sitaani Katonda akuwa ekirabo ng'okutunda bakimanya. Sitaani ekyakola akuyambako okuba nti mbu okyongeramu. Bweba nti mbu obadde oyimba eddoboozi limu n'akulaga nti okyasa oyimba amaloboozi gamirundi ng'egyo ng'ena. Kati gwe omanya eyo potential ng'omanya Katonda andaze ekirabo andaze engeri gye nsobola okukigiramu kyakono yampadde ekirabo. So Sitaani tagaba kirabo. Abeere conscious era ayongere okusaba ekirabo ky'akinyike musayi gwa Sitaani tagaba kirabo. So Rosette alina kuba Sitaani ku kirabo kye genda musekuliza mugambe vaawo watali ekyo ajja kugwa. Weewaawo. Producer tweyongere wansi. Ayina omugisha. I know Mugisha. Guy, thanks for the show. May God bless you. Come up home because I know Mugisha. Tugende wansi. Robbie Kells. Robbie Kells. Robbie Kells. Morris in the Rabongo building. Wabula. Sirinawo mulimu. Naye, I really wish to help financially but spiritually. I wish you all the best.
Robi mukama akuwa omukisa ogenda kufuna omulimu esaala neyita ku lulimi lwange genda sumulula buli ekisibye ensawo zo ogenda kubanga oyamba spiritual ne financial kuba Katonda yatuwa obugagga bw'ensi n'obwomu bw'engula n'obweyo mu ggulu yatuwa omukisa ku nsi buli wamu ne mu ggulu ate era we baali bawa mu yeekaalu ya Katonda omukyala yaleeta eppeesa bonna yabasinga kakati Robi ono ekyokuba nti ali naffe spiritual ali naffe gyepeesa kyekisinga era Katonda asanyukidde nnyo nennika asanyukidde nnyo okutuulaako spiritual oli naffe esaala yesinga naye Katonda waffe era mugagga tusaba ne financial amute ate era wasinziirira kuba yasinziira ku mmeeme eyo wewaawo kebera mitima agambye bambi sirina mulimu ogenda kufuna omulimu mukama akuwa omukisa ogabirire Iba onono Iba abadde naffe ebbanga lyonna omu kuba ku luganda olufuusa olw'enjawulo Iba mukama akuwa omukisa silent viewer nakiyimba saala mukama akuwa naye mulimu abalaba eyo oluusi nga tebakomentinze naye nga babeerako ne balaba nakiyimba saala mukama akuwa omukisa nungi Janati yarabbi mu prayers yatidde nnyo nagamba wo sitani kikyatukola oyo musiraamu Medusa ne Lilith ogusota ogwo ogwebaka ku basajja ne gwebaka ku bakazi ne kubazaalamu abaana ne kutereka obwana mu nsi y'omwoyo kiki gutukola nagamba nange nawanika akakono nungi Janati yagambye nze panise kale tugere maaso Mare Jonas oyo abeerako mukama mu omukisa yasindise nasindika obutima nkamwesiga always tuned in mukama akuwa omukisa tugende mu maaso wabula obukaba obuli mbasajja nambuuze wabula obukaba obuli mbasajja oba badevos savas panange it's the Monique. Thanks so much for the show. Ono nambuuze yagambye obukaba obuli mbasajja naddala balina sente obukaba obuli mbasajja balina sente omusajja wafunira sente mbadde manyi obukaba buli mbakazi balina sente omusajja kasita afuna sente actually bakyasinza okukola ebintu ebitiisa ekitali nnyo ku bakyala abasajja kasita abasajja naddala balina sente abalina ebifo ebyamaanyi mu gavumenti njabaleeterako information wano dejja kuba mu ba tiktokers naye bano abawala bimuli aba tiktokers abasinga balina following biki bikyabo njabaleeta ku information mumanye biki bibatuukako mu apartment zaabwe diru ki ze bakola kuba ososanga omwana omwala tiktoka nga buli week asobola okufuna miliyoni nga 7 ku akawunti ye naye ng'ate nga waazijje byesittaza waliwo sho gye nalaba nga oli agamba nti yagendanga okwetunda omugagga omu naye nga amukolera popo mu kamwa n'amugamba mira ebyo okwebaka nambwa zaabwe babakola ebintu bingi nnyo bingi nnyo ebibi byotasobola nakuyisa mu kamwa bikabya n'amaziga waliwo omusajja yali mugagga nnyo nga ye abakyala abateekamu ssente buli mukyala okadde bubiri mbeerera ng'azeebasa ku buliri nga 6 omulundi gumu wabula nga tazikozesa azingiriza mbeerera bisiyaga zo embeerera zeekozese azisomesa bw'azingiza mu lumu ng'ateekako tv ennene ng'eno eyaffe ng'agamba kati mulabaawo kye bakola naye mukikole buli omu ng'amuwa ssente ze nga nnyuka era abantu abasinga jasi nti gavumenti yaffe at times ebeera redundant naye wetutuuka mu gundi ezo sekita ezo abaana bakola kitwandise nga firimu z'ekikulu oba erinnya erisinga omanyikibwa nti blue movies abaana bazikola nnyo era behind it ebyamasitaani ebiri awo kwezo movies nge baba bazikola balina olusi bana abazikwata balina emikolo gye basooka okukolerako bana bakwata obukaba basooka kukola mikolo balina emikolo gye basooka okukolerako nti ng'omuntu ogenda ogiraba already nga mponge era omuntu watandika ogiraba so buli bwolaba blue move ng'okuzima okwo gukwambala nga
waliwo ekiba kikwata era abaana abo abazikola bo obulamu bwabwe tebusigala kyekimu. Nze emirimu gyange actually company zibadde nyingi ezimpiseeko okola blue move niko okujja okubakolera jango tukwata obukaba bampita nga videographer nogenda ate bagaba sente nno tewagenda saagenda sagenda zisobola ebintu ebyo nze kati okunkwata obujega system ngimanyi ebintu byonna era mu ebintu emu kati nze byenneesonyiwa nti neŋŋamba kino sijja kikola olw'okuba nkimanyi. Nze sikirabinga sigenda mu bbaala tosobola kunsa era yemba njagala nti mbu ku kiringo ojja kunsanga oba nti ndiko n'emikwano gyange awo oba ndi waka naye sigenda mu kirabu because system kati ngimanyi neebuusa. Wow. So program mujirindirire abasajja abakaba namboze webale nnyo tugende once producer Solome Sendege ya wabura have enjoyed today's service mwebale nnyo natwaga katima mwaka Lucy when you cohabit does it mean you are feeding Medusa? Cohabiting kwe kuba nti olina omuntu nga temuli officially married. Cohabiting nga sigamba nti webaka noli muli abantu babiri mwekuumidde ebbanga we mwavinga akaboozi naye nga temuli officially married, kibayita cohabiting. Abantu ab'ekikula bwe kityo Medusa aba yabateekamu oluseke. Kati pati eyo neri so sensitive nti okusinziira ku mateeka ga Bible etulambika bulungi nnyo netugamba nti obufumbo obutukuvu bwebo nga mumaze ogenda maaso gaani ga Katonda ne mulyoka mu butukuza. So ebintu bineeno obulamu bw'ensi eno butambula bulala. Ebiseera ebisinga kati twesazinga guno omulembe osobola okuba n'omuntu ne weebaka naye nga temunatusa nagenda mbazadde temunatusa genda oba mu kanisa kweyanjula kolaki so cohabiting nze kurange nsuubira nti n'okusinziira engeri gye nzifunulamu ebintu buli wobeera ne partner asukka mu if you cohabit with more than one partner gumanyi oba otandisa feeding kuba mulimu couples nga bakoze bonna era tubalabyeko bangi ne bakola bonna oli naakola nayanjula mukyala we n'amukuba embaga naye nga bavudde no wansi bonna batandika ne cohabiting paka we baatukuza obufumbo bwabwe. So nsuubira kyandibadde kyamakulu nnyo omuntu oyo aba alina omuntu ow'ekikula ekyo ne mwekuuma, you stay faithful to each other paka munatuusa ekiseera ne mutukuza obufumbo bwammwe. In that way you are not feeding Medusa. So okufeedinga Medusa ono oba Lilith kiva ku kiri mu mutima gwo kigendererwa intention ki era ebiseera ebisinga ngamba nnyo abantu tegere bulungi Bible kyokka nabagambako Bible eno esobola okukusiba ate esobola okukusumulula. Omuntu nuulira endagaano enkadde n'endagaano empya endagaano ezo za njawulo though they have something in common. So ekibi engeri abantu ennaku zino gye twonoonamu tukkirize tugaane si engeri gye twaliyonoonangamu si kyekibi ekyaliwo mu biseera biri ebikadde. Essaawa zino omuntu olina okuba sensitive nnyo nti weyabaye ebintu bingi bikyuse ate okyalina okuba nga otambula ne Katonda as long and at the same time ng'omaintaininga ne passion n'ensi eno eriwo oba n'empisa eriwo kati nti omuntu okwonoona mu ngeri ng'eyo omuntu aba cohabitinga lwaki ngambe nti kiva ku mutima gwo. Omutima gwo ky'ogufiidinze Katonda kyalaba. Omutima gwo ky'ogufiidinze Katonda kyalaba. Kitegeeza ki nti wenna gye kiringanga akantu ekyokulabirako osobola okuba n'omulwadde mukati mulimu abalwadde betubeera nabo ng'ekituufu omulwadde esawa ne bagamba sokojje omulwadde ono takyayina gundi takyayina lugendo ng'ebyuma byonna biganye babeerawo ne option baleeta omu ku ba relatives ne basaawo ne bagamba be babajjako ekyuma ekisapootinze obula mulimu abantu ng'obwongo busirise ng'obwongo obulaga tebukyakola nga just omubiri gwo kukyali mulamu naye nga obwongo bufu mulimu abantu abo kati bagamba you have two options either okumuleka n'abeera bw'atyo asobola okubeerawo emyaka egiwera oba sekyo osobola okuendinga obulamu bwe mujja ne mukisika mu mashini ekyuma ne mukijjako. Kati awo kyotwala mu mutima gwo kyokkiririza ne Katonda kwasinzira okukola ki okujejinga enswa kinabagambye nti sitaani
alumiriza nnyo omuntu gwe bwobeera ne guilt eyo n'akulumiriza obanga olina ekibi kiwakola yayitawo mu kukulumiriza era watandika okukulumiriza wali ekibi kiba kiyingira mu mutima gwo teri ekintu kyasinze teri omuntu bwobeera nga wejjusa okwejjusa okimanyi nti oba okoze ekibi oba oyonoonye automatically ekibi kiba kikuyingidde kati cohabiting ono omuntu beera ne patinaawo nga mukirowoozaako nga mukirimu era nga mukisabira era nga mukimanyi nti mbwa anytime soon katonda babasobosezza kuba tubaddeko n'abazadde bangi batuzadde naye nga tebagenze kukola bufumbo butukufu nga tebakola bufumbo butukufu naye ate nga beeyagadde ebbanga libaddewo basabi batukuzizza mu ddiini so ekintu ng'ekyo kati wana abantu wali so sensitive omuntu kiri ku kiggwe kikyokkiriza kyoli mu kukola ekituufu tugende wansi kangume Hilda naye atugoberedde nnyo ono ye mulungi nnyo tukoze ebyekisa. I'm ever asking my question but you don't answer me. How many years did Nico spend in Illuminati? Why? Wamala emyaka emeka wansi eyo musi y'ekizikiza mu masanamu ate ono bosi waffe bw'abuuza simanyi lwaki tubadde tumudda namu ebbanga lyonna Hilda tusonyiwe wamala myaka ki ng'oweereza sitaani onywa omusaayi oli ebiyenje oli obubuto bw'abaana abato embuto ezivuddemu ebisaayisaayi ebyo vulubana mala bbanga ati waŋŋamba berumirati bali abiyenje embuto zivuddemu bisaayisaayi ekintu kyenzigi ebyo alina ebyo sinti buli omu amala galya alina ebyo kati bamayinja be babirya bali abanene ababede be bali akantu ate agakyafu sitaani kikyalina ekiyonjo mbalamanyi ababede bali bakaguje era awo eri bayinza n'okugamba nti kibanga ku nkompyuta kubanga atamba n'ompita erinnya ly'omukulembeze bali babedde bebakola ekyo kiba kitiibwa eri okulya ebintuntu ebyo eri kiba kitiibwa era ababikola wenali nga nkyaliyo nga wayita waneeno mumina n'okwesigamu nti oyo mukulu muvigende ku gundi yannikiddako wansi mwera mugamba nti kati oyo muleka ayitewo so ebbanga lennamalayo actually ebintu bino eno it's just of recent kubanze tugenze otutuuka mu 2023 ngaawo ndi totally recovered but okuva mwaka 2021 wenayingirira abantu abo nembabeeramu 2023 tumutuuka mu makati I withdrew. Niko twasinkana mwaka ki? Nze twasinkana gwali omwaka 2023 nga gwako. Sure. Yeah, 2022. Wasoko okunda bayali 2022 nga gwako. 2021. Yali 2021. Kwa 2022 mwali COVID. Erogo mwaka mu bansibira. Kati 2021 nga gwako. Kati awo between 2021 awo nga atandika awo nga ndi mukuyiriba kesisi wenkwata omwaka ogwo nagendamu nnyo mukomera kesisi ngikuba nali nga nakasera kesisi ngentwala nnyo kati gwe ogenda okundaba nga ndi nakasera awo nga njagala bivaamu kati wenfunira idea era nzijukira waliwo ebbanga omwandabirako ko nensoka nembula kati ebintu ebyo ng'owoona wonna ndi mu system Raboba apeleko kamumima akapale okutejita okutejita yange nga tumanyi guluwa gwembala oyita ku kubo ega soko nkubiremu olagawa wagenda wa nali ngenda naina lodge je nali nkola kawe machinja awo ubundi kuki Racho seka. Bata ngenda kugulika. Tuweze kuita, twagala kuita mu comments, ngabo tuita mu questions, turabenga amenya tutambulire wamu. We love you guys, Ruth. Mukama kuwo mukisandiko ameta tusanyuse nnyo kubala ababambi. We are praying provision Those are tulondemu. Hilda tumuconfirming roughly gwali omwaka gumu n'ekitundu. Omwaka gumu n'ekitundu gwamala mu wansi w'ekizikiza. Tugende wansi tunyemu question Nungi Janat. Tukutumiddeko bali kulaba Divine Nyiringa tugende wansi. Thanks for the show. I'm so humbled. Nambozo oli abuziza ali ekibuuzo. Tugende wansi. Shiva Namon tugende wansi kama kuwa mukisa
tugende wansi tunoyamu questions. Greetings to Nico and Mr. Eno Gift mukama akuwa omukisa webale bambi kubeerako. Banix oyo naye gundi yambuzabuzaamu you resembled yo mama tuwagambye nti wagambye nti abantu baali bakuyita mukazi n'agamba n'akuyamba wali wafaana maama wo kyegedde ya tugende wansi mama wange mukyala munyarwanda nange Nwangi Sophie nange bagamba nga nina amaaso g'omukwano twale ku Lilith wali nti Lilith akwata omuntu n'amukabawaza Medusa akwata omuntu n'amukabawaza kati ng'olaba omuntu yenna amaaso gamulimu mu ngalo ng'abulako kimu kumusika ku kutu oyo Medusa abamukoleramu omulimu yaba amwambaza oguzimu gw'obwenzi oguzimu gw'okukabawaza abalala n'okubateeka mu bikolwa by'obwagazi ebisale bisinga abakyali oba abatakiri nga Medusa akimwambaza bwambaza kati nabagamba Stan ye mubbi already akusanga ne features Stan talina gwalungia already akusanga oli mulungi already akusanga empisa gyakusangako already oba ogiina era n'omuntu alina omutima omubi amusanga already omutima omubi gukola ki mweguli naye just yagubustinga ne gusinga omuki era buli muntu omulungi fenna we have the dark side ne side ennungi kati abasinga kufe nti wesanga nga dark side yo wagifuga si yekufuga eddoboozi ly'ekibi terikwogereramu don't libaamu naye terikwogereramu si gwayo si yalikufuga gwalifuga kati Stan yali wa supplement kati yali wa supplement naali muse kizikize nekiryoka kibuutikira kali akalungi ne bakagoba munda ensonga lwaki omusajja ku nsi kuno yalina omutima nga teguliimu ekibi kyonna nga kyamuggwamu yali Enoka era yeye muntu emubiri gwe gwatwalibwa mu ggulu nga tamaze kufa teyalaba kufa Enoka ye muntu yekatalaba kufa poziko nti ekitabo ki mu Bible tekiriimu bakijjambo Illuminati Enoka nga yakola ebintu ebyama by'eggulu oyo Enoka yayita mu eggulu amagulu gonna nayogera okay heavens zonna yazituukamu kuba eggulu amagulu gali ga mirundi 7 naye ye gonna yagayitamu okuva ku lino 7 heavens okuva ku lino ery'omusanvu paka ku ggulu erisookera ddala Enoka yabiyitamu wabimanyi oti byonna mu bitabo byemu ebiri mu kitabo ky'Enoka mwakisomanga mu Illuminati ekitabo ky'Enoka jjukira bali bo basooka ebintu bano abantu abasinga nga bye batasoma era ne mbakatuliki bakiina ekitabo kyekimu bakisoma eky'Enoka bo abakatuliki bakyakisoma babisoma ebintu ebyo abakatuliki actually eddiini esinze okuuma ebintu ebyo obutagenda nnyo mu bantu for one reason oba balina belief emu nti ebintu bineeno ebitabo ebyo bisobola okubeera threat eri omuntu okubeerawo kw'omuntu era bisobola okuinfluencinga ne bukera ku makya ne babikuba mu public buli omu nasobola okubimanya bintu bingi bisobola okukyuka ensi enesa okukyuka nga bwe tugiraba kati n'ekyuka kubanga banaabijjayo abantu fenna tukize tugenda sinza Sitaani fenna nga tweyambisa ebitabo ebyo naddala ekitabo kya Sulemaani kinabagamba ekya Asgotia tuba tugenda sinza Sitaani kuba birimu amagezi agatulaga ensi y'omwoyo nga bweyimiridde agatulaga ensi obwakabaka bwa Sitaani nga bwe buli agatulaga ku byama by'eggulu era nabagambako nti waliwo malayika gye baakwata mu Bible mu ekiri mu kitabo ebikola by'abatume malayika emu gye baakwata yaleeta olugambo ku nsi ne bagikwata eggulu lyali lyakwata eggulu lyali lyakwata ne bagikwata kati ate era ne mabegako mu ndagaano enkadde waliwo malayika era alina okuleeta obubaka yali ebuleetera yali Danyeri obubaka yali ebuleeta ne bagikwata omulangira ow'Epazia n'agikwata oyo yali afugira mu bwengula bw'Epazia information eyo mweri mu Bible Enoka ono yakola byamagero ki ku nsi Enoka y'omu ku bantu actually Enoka is a descendant Enoka yavaamu olunyiri lwa Ibrahimu luvaawo Bamethuzira kwa Methuzira descendant wa Enoka batambulira bo Enoka ono yagenda n'afuuka so close eri Katonda era Katonda n'amubikkulira ebintu bingi n'amulaga ebintu bingi
namulaga abamalayika namulaga structure yeggulu yona actually nga bwe yali blueprint yeggulu Enoka y'omu ku basajja bakasooka ogirabako namulaga nga bweri namulaga abamalayika okusinziira mu order yaabwe nga bwe balina okubeera nga bwe balina okubeera nti bano bamalayika bakola kineno bano bamalayika bakola kineno bano bamalayika bakola kineno era ndowooza abasinga musoma Bible mubawuliddeko bangi nnyo n'engeri gye bafaanana so bamulaga ebintu bingi nnyo ng'ekigendererwa mu ekyo Enoka ono we yali nga Enoka ono mu kukula kwe Katonda nga Kaini nga amaze okutta Aberi waliwo ebintu bingi byagenda maaso n'okubanga bituukawo era Katonda nga atakyalina muntu gwasobola kwesiga kuba kyali kigendereddwamu nti Aberi ono singa teyatibwa era agenda okubeera nga gundi Enoka nga bwali naye olwokuba nti yattibwa Katonda n'asitusaani Enoka n'amulaga buli kimu era Enoka ono ebyama byali amanyi oba ebintu byali atuuse ekiseera ng'amanyi ku ggulu byali by'amaanyi nnyo nga omulaba abamukwata omanyi olwo abantu nkyo tebatakkirize temanyi lwaki Enoka ono omubiri gwe gwatwalibwa gwonna nina ekintu kinabadde mugambako nti ne buno gye guli nkyebuuza kuba nze nali mmanyi okuyita omwoyo gw'omufu kikolwa kya sitaani oba kyakizikiza naye mu Bible wano kikola nagambyeko negamba nti Samwiri Sawulo yagenda yayita Bible egamba yaleeta ono nabeereguza yaleeta omulogo n'ayita omuzimu gwa Samwiri yali nabbi era ekitiibwa ekyali ku Samwiri kyali kyamaanyi kati muli neebuuza omulogo ono ayita atya Samwiri okiraba ekyo waliwo amaanyi g'obutonde bw'ensi ebintu bye tulina okukkiriza omanyi ensi eno etondeddwa erina principles ekigambo principles kintu kikulu gwe nga gwe omuntu olina principles olina akantu ke waŋŋamba nti omuntu ajja n'akusuulako program nga tewagitaddemu togigoberera kuba oba tewagitegese that is a principle kati waliwo principles ezikuuma obutonde era wano omulokola aba alina okwegendereza ennyo nti omulokola ajja tuuka alina waalina okumanya nti wemba nwanisa sitaani waliwo principles nti in case at any time no failing okumitinga principles ezo omulabe togenda mumukuba kati Samwiri ono yayita gundi Sawulo yayita Samwiri ate nga muloko yamuyise yayita omuzimu gwa Samwiri ne guva era Samwiri mu Bible eraga nti yayogera n'amubuuza lwaki onteteeganya n'amugamba nti kijja kitya kuba Samwiri yayagala okumanya nti Katonda yali alonzeeyo omuntu omulala ne boogera ddala emboozi olwamala Samwiri n'addayo naye nga mulogo yamuyise naye nga ate omuntu gwayita mutukuvu omulogo yajja n'ayita Samwiri omuzimu gwe ne guvaayo so mwana wa Katonda ala programu eno tubeeko ebintu bye tubeera conscious naddala bwe kituuka ku maanyi agafuga obutonde amaanyi ag'obwa Katonda alina ebyama bingi nga bwe nabagamba nti omuntu nga woolina ebyama kuba tuna mu kifaananyi ky'omuntu nga woolina ebyama ne Katonda alina ebiki ebyama era ebimutayagala tubimanye kuba tunaabimanya tugenda kwonoona kigenda tuliidinga okwonoona kati gwe omuntu wonna akimanya nti mbu n'okuyita omuzimu gw'omuntu osobola okuguyita omuntu wonna amanya nti osobola oyita omuzimu gw'omuntu nga tokikoze mu practice nga tekiraga nti mbu kibi ojasanga buli omu kumpi ayisa omuzimu kangene inzito omuzimu gwa mwana tuwe mu ludo wange ate ogwa bba wange wano tugende mu kaboozi ate ng'emabega kwa nene twaba omuzimu tukireke naye ng'ate baleka kwa nabagamba nti nzikyuka emabega wa nabagamba nti emizimu gy'abantu abafudde nga si batuukirivu janjawulo n'omuntu afudde nga muki kati ndowooza kigassa emboozi yange mbadde afa nga mutuukirivu era gy'abaalaze ne bwadda wano biba byanjawulo oli afudde nga kali butemu era bano abafudde nga batuukirivu tebezza tebezza bano abafudde nga si batuukirivu ate biri ebintu ebyakola ki ebibaza information eri mu kitabo Sulemaani kye yawandiika eraga omuntu gy'oyitamu omuzimu ogw'omuntu yakola ki eyafa n'omuzza era ye mu kuwandiika agamba yalaga abantu nga alina ebintu byagala okubalaga basobole okwewala okukola obubi unfortunately amagezi ago abantu ab'omulugube ne bajja ne bakwata ebitabo ebyo ne babibindinga kati abantu abo si bamulugube mbazudde abantu abo baaliko mwoyo mutukuvu okutaasa ensi kati
soko owulire kineno kubanga Sulemani singa ekitabo yakiteeka wano nti engeri gy'oyitamu omuzimu sandirokose anti katwakimba ayisa ab'omulugube be baluminati bano benjogerako bo bakwata ebitabo ebyo ne baddira amagezi ago ale kati bo bwe bagakola ki okategedde bo kati bwe bajja ebitabo bya Sulemani mu Bible bo beruminati babizulamu ekyama ne babyezza yesu lwaki nti Illuminati asobola okuyita omuzimu gwa buli muntu magezi ga Sulemani ago era yesu lwaki nti bano abatukuvu we bafa essala gy'osaba yeyamba okusabira omufu bayida si kyaba sitaani okusabira omufu si kyaba sitaani alina akatonda leka abafu basabire bafu bannaabwe oyagala kuwanda okusabira omufu nkikuddira mu si kyaba sitaani yesu yagamba leka abafu baziike bafu baki baziike bafu bannaabwe naye si basabira okusabira omufu si kyabwa sitaani nogamba nti katonda emyoyo gy'abo abaafa giwumulemire essaala eyo gy'osabye yeyamba abantu baneeno obutasikaayo omwoyo gwe yekunyweza era malayika zibeera wali bino bijja nti mwagala sika zo zibeera wali nti temumutwala essaala weeri era abantu njagala babanyinya ddala balokole ensi y'omwoyo engeri gyekolamu kidamu ensi y'omwoyo engeri gyekola mu principles zaayo zaawukanya ddala nnyo n'ebiri wano ebiseera ebisinga bitusoma mu bayibuli nga tugisoma eri biralamu kati ensonga lwaki nti omwoyo gwa Samwiri bakola ki bagusika kale kikuzaayo wali tuli kwenoka nti lwaki omwoyo gwe gwagenda muki lwaki omubiri gwe bagutwala direct teyaganya ttaka kuloza ku mubiri gwa Enoka lwaki Enoka bamutwala okusinziira ku maanyi ge yali afunye ne kuba ye wamala otutuuka mu ggulu yafuuka malayika Enoka yafuuka malayika era Enoka y'emu ku being ezasooka okubeera cosmic nafuka cosmic being nabeera nga alina amaanyi agasukka ku muntu wa bulijjo nga yatransformingibwa okuva mu muntu nafuuka malayika era malayika y'amaanyi abasiraamu bagiina bo bagimanyi asali haji erinnya ngenda dijjukira kuba I noted those things down ngenda dijjukira ndibatire abasiraamu banjule bo balina we bamuyita Enoka bakimanyi nti yo malayika era malayika y'amaanyi nnyo abasinga ekyo tubadde tutamanyi so Enoka ono omubiri gwe gutwala era ko omubiri gwe guba kukka ku ttaka wano ne gusigala ku ttaka remains ze basobola ozikwata kuba omuntu yenna alina katonda bwakulaga ku kisaakye omubiri gwo kiriza gaana omuntu ategeera obulungi magic asobola okuddira amaanyi ago portion y'amaanyi ago n'abaako kyagikozesa abaloko bano bandidde omulimu omubiri gwa Enoka ne bagukokolako eddagala nga bakozesa eddogo bagende bekkuse kati abalokola abamu tebakimanyi nti omuntu wabeera ku nsi kuno ng'akoze ebyamagero bingi omubiri gwe remains ze amaanyi ago gasigala gakyatambuliramu era ekisanga omuntu amanyi obulungi eddogo amaanyi ago naye asobola okugagabanako kyova abantu bamanyi omuntu ku ntaana z'abaserebu gwe kwava n'omuze entaana z'abaserebu zizimbako obuyumba kati oli wajja asobola okuddira wasima najja agamu ku magumba ge asobola otwala ekitone kya serebu bino ebintu mbyogera omulokola agenda biwakanya naye nze njagadde amanye ekituufu byebyo ebintu asobola okugakwata n'atwala ekitone ekyo n'agisika amateeka agafuga ensi energy is not ekyo tukisoma okugendera mu ssomero energy is not wasted energy is reverted into something else yensonga lwaki nti wenkuba wane wokwata omupiira n'okuba wansi energy gukoseza ng'ogusindika kuba wansi gutuka wansi kola reflection ne gukomawo energy tabadde wasted so yensonga lwaki Enoka oyo omubiri gwe tebaaguleka kubeera ku nsi yalabira wala ye yali akimanyi kuba naye agamaanyi amanyi principles yago abasemaddu bagamba afudde kati n'atwala enjolo era mulimu wano eno mulimu bano abagundi bano abakatuliki mulimu bafaatha abaafa oba faatha omwerabidde nti abantu bagenda ku ntaana ne bafuna ebyamagero lindako kiwakanya waliwo ebintu bingi ebituuka mu nsi muno nga we shouldn't omanyize simalaga ne bagendako ne bakolako ne bafuna nibafuna ebyamagero abantu katonda abaddeko mu nsi bonna ne bakola ebintu ebyamaanyi ensonga lwaki abamisiri temanyi lwaki bazimbanga zi piramidi ezo
era ne bakuuma enjole z'abakabaka nga bazikuuma nnyo. Bafalaawo abedda abaaliko bagenda otuuka okuyita falaawo yabasomesako ku filosofi w'Abamisiri abo, bagenda otuuka okufuula falaawo. Falaawo bakolanga ebintu bingi, bayingaginganga mu energy w'amaanyi ennyo, bakolanga n'emizimu egyo bakolanga nagyo, era emibiri gyabwe ne gituuka ekiseera nga bagikuuma butiribiri nga tebaagala muntu yenna kugenda ku mibiri gyabwe kukolerako bya gundi ebyo, kubanga amaanyi ago agasika yagezze. Era ensonga lwaki mulaba ne kakati tulina abasumba abakyatambula okugenda okufuna amaanyi. Bakyagenda mu nsozi ezo, bakyagenda mu Bamisiri eyo, eyo gundi eri mu basumba ab'amaanyi, bo bamanyi amaanyi ago. Bagenda ku ntaana ez'abantu abo, kulimu entaana ezimu ze baatereka ez'abantu abaali influential, abantu abaalagula, nga bagenda ne bakolerako emikolo ne basika ebitono ebyo ne babyeza. Nosanga pasita ng'alagula ng'asobola n'okugamba kiwalidde jjo. Kakati pasito y'amaanyi gaba ga Katonda oba gaba ga masanamu? Kati amaanyi ago engeri gy'abaagafunyemu teba ya bwa Katonda. Ekintu kyonna kyonna wofuna amaanyi nga togafunye kuyita mu bwa Katonda katugo oba oyawukanye ku Katonda. Bano bapasita bagendeyo bafalaawo mu ntaana zeyo mu piramidi ne bakokolayo amaanyi bajja ne balagula. Bulungi nnyo, ne bajja ne balagula. N'agenda n'abaako emikolo gye bamugamba naako ne bakolerako, babisaamu ssente kuba tebikola pasita bano baavu. Sibikola pasita mwavu, teri musuma mwavu akikwera wano e Uganda yowawe bali batono, tesobola boogerako batono naye nga webali nze nayo bemanyi baabo. Naye abasumba abo balina waleeno influence, balina reputation. Ndekeye ebyo nange ninawe ntya bayinza okunteekayo ate n'owulira nga TikTok esitoominze. Naye wano babiri bemanyi bagenda mafalaawo egyo bajja amaanyi ne bafuna amaanyi. Alina ne TV otandise okugende waliwa banne nga banakuba kale nga banakuba Katonda ava ku TV ayina n'ettaka olaba ku ttaka, ettaka liri wano ate nga banakuba nga abantu kye balina okumanya ekituuka ku kyamaanyi abantu batabuka. Abantu batabuka era abantu kyenjagala omulokola amanyi amaanyi iba mugambe nambozi mugambe kye balina okumanya kangume Hilda, abantu kye balina okumanya amaanyi ganeeno wetuka ntuokogera ku kyamaanyi omulokola ebintu lekerawo bikwata ku kino kiwalaba nti nze neiba wange oli ayina amayembe jesintu wanene abasinga amaanyi tugabalira mu mayembe mu byokola ebyokola binafu ebyokola byaffe binafu gana amayembe gemulaka gatigomye ebyera ebintu binafu abasajja. That is not power. Abantu bana batestinga ku maanyi abantu bana batestinga ku maanyi tuyita amaanyi agaddala. Omuntu nakola ekyamagero ekituufu ne baleeta omuntu nga ayina kansa naddayo ne bamukebera nga kansa yawonye, ne baleeta omuntu ng'eggumba lyakyuse, omusajja essaawa era eggumba lennyini n'alikyusa. Naye ng'amaanyi si ga Katonda, ng'amaanyi si ga Falaawo, ga piramidi. Abasumba bali bameka? Abasumba awo nze mmanyi babiri benkakasa ngayo information ngiyina. Yensonga lwaki nagambye abantu nagambye abantu Illuminati tulekerawo girabira omwago gufoge ago nange nkyamugogera nyinza n'obutasula so lwaki nagambye abantu Illuminati mulekerawo giraba mu perspective gye mugirabiramu. Illuminati mulekerawo girabira mu masabo. Ekintu ekyo n'ensonga lwaki nkiremeddeko bana babasaba kadogo abamasabo mubaveeko. Illuminati mulekerawo girabira mu masabo. Yes, nabo they are part of the movement. Naye level yaabwe abo nabo ndala ya wansi kati nze wembanze wano okwogera mba level yange temugitwalira mu bamasabo simanyanga bana abafuwe emmindi abo situula nabo emba njogera ku kiyitibwa amaanyi abo siogera nabo njogera ku kiyitibwa amaanyi nti to the point abantu temumanyi kikiri mu AI tonkubya copyright kale
kakati abatange amanyi mbanga mukyagalabira mbino amanyi kati genjogerako zige bintu byemalina okumbuuzaako nti kati kyekiri mu ayon sokoleke ndiko kali manya tube basajja chane egwa YouTube egwa kale tekiraba kati ndiko videos tezikyagenda mu for you zisawo manyi kati videos YouTube tekyaziyambako mu ngeri yonna. YouTube ogitunulya wagenda mu studio yaffe yero warning so bino ebintu byetukola tubikolera mpogobi waliwo wemba ngambo bembozi njite naye ate ne ngamba kampereze kyonna ekiba kibe tujja kulwana views zidde waggulu naye nga toddamu kwogera amannya niko sigenda kwogera brand zitozoogera naye nga abantu ate eyo nkambwe gyosembyeyo okwogera eyo yasembo tukuba yasembo tumyusa kuli omulundi ogwasi wajyogerako bwogezi batumyusizaawo copyright nezitabuka so tulire wano kwenoka waffe kakati enoka Katonda yamutwala bulambalamba n'omubiri n'agubuzaawo lwakwewala amasanamu temujja mumusamirirako mulimba tubasamirira yensonga lwaki ati bino ebintu byerekayo byokka mwe temumanyi lwaki Yesu we yafa n'omubiri gwe naye gwagenda mumanyi lwaki kyandibaba kyali kyangu nnyo bandigambye nti Yesu bamuwa omubiri omuki omulala obusobozi bwaliwo ne bagamba nti akati guli baguleseeyo Yesu bamuwadde omubiri omupya lwaki yagenda n'omubiri gwe guno omukadde ogwali ku nsi gwonna ne guvaawo Abaroma tebagubbako amagundi mulimu ebintu bingi kati ebintu byonna ebyali bibaddewo ebisasamaza ensi nga Katonda singa teyasitukiramu kugamba nti bannakino kankijje kuba naye oluusi Katonda addaawo mumba mwegendereza nga musomye bulungi ekitabo kino kitusuubire kisinga okubeeramu amagezi amangi mumba nga mukyegendereza bulungi kuva amabega Katonda agezaako okulwana n'abantu abakweka amagezi ekyokubatonda n'abatonda n'atutonda netubeerawo yakyagala naye agezaako nnyo okulwana naffe abantu abuzaabuza abajjako kino abajjako kiri mu kusooka twalina amataba gajja ne gajja ne gayera omulembe mulamba twalinawo eno ttawa ya gundi ya Babeli akanaala bakazimba tulina okulaba Katonda oyo abamu bakutte emigga abamu bakutte ebirabo abamu bakutte kati mwabasinga tusoma busomi nti bazimba kagundi kano naye senga muddako emabega emyaka nga gigyo ne musoma scripts ezo kuba Illuminati baziina ne musoma amagezi abantu ge bayolesa nga bazimba ebintu bino ojja bbaako bye mwewuunya mu abantu abedda amagezi ge bayina nga bazimba akanaala ke Babeli abantu amagezi ge bayina gokka nga bazimba abantu abali bazimba ebintu bino eno ekisooka bo nga abantu bakozesa amagezi mangi ate ebintu bisinga nga bazimba tebaali bokka baali bayambibwako ensi by then yali ekyatambulirako ebitonde bingi nnyo ebinjala tulina ebitonde abantu abasinga byetutalabangako ebisinga nga tubimanyi tubirabidde mu ngero kati wano mu Buganda twanyumyanga sitore ya Nsangi era mukama wanaaba agabiridde bulungi njagala kuddamu tushuutinga firimu za stories ezo zaffe wano mu Buganda ezogera Bansangi abo Bannambi bani bonna nziremu firimu ezo nzikole mu production nga Netflix eso zitwala kati mu story ya Nsangi eyo babuuza empisi ani alidde ensangi sinalya ku nsangi buuka omuliro nga babuuka balaga ebisolo byayogeranga n'abaki abantu that is not a mistake bino ebintu byonna it is not a mistake ebintu era omuntu byakoze nga tebyaliwo okuva dda mubiraba byo tebiriiko nangezi byogera ebyeyawudde nti ebintu omuntu okumuzaala nga alina ebitundu bibiri tebyaliwo okuva dda tebyaliwo okakasa tebyaliwo ebyo omuntu omuzaala ebitundu ebibiri simulaba kinoonye mu Bayibuli yonna eyogera ku Sodome na Gomora naye omuntu okuba n'ebitundu ebibiri tekyaliwo kiki kino ekireese abantu bazaala n'ebitundu bibiri kati ekireese ekyo actually omuntu okuzaala n'ebitundu ebibiri omuzadde aba yayenda nnyo aba teyayenda nnyo naye abantu abazaaliddewo bato it is under influence y'amaanyi ag'ekizikiza kuba mu butonde omuntu teyalina kuzaalibwa bw'atyo era tulaba ebintu binene ng'embiraba nti tulaba ebintu ebisolo ebyogera biki abantu mukkirize nti waliwo ebintu bye tutalabangako
ebitonde ebiriyo ebyo bitalabangako era ng'abantu bajja nga basaasana bafuuka abangi ebitonde ebyo byatemebwatemebwa byasaddaakibwa byasalibwa ne bivaawo era ebisinga byaddukira mu nnyanja nabagambako ku mermaids ebisinga tuyita mukazi kyennyanja ebintu ebyo gyebiri ebintu ebyo gyebiri mizimu gy'amaanyi ne mu Illuminati gyeguli omusambo bagusinza bitwaya tebaguyita mermaid jabaleetera erinnya lyagwo naye gyeguli okukulira n'ebigwa mu gundi yagwo nagwe mukazi mukazi naye lindako lwaki emisambwa gyonna egisinga amaanyi mu Illuminati mikazi kubanga Medusa mukazi Lilith mukazi kati huyo n'oyo wansi kyennyanja wantu muntu wa mermaid naye mukazi abakazi be bananyina Illuminati be baleeta Illuminati ku nsi kuno kati kino kikuzaayo ku Lilith omukazi mu bitonde Katonda bye yatonda bye yalowooza nti bigenda beera perfect oluvannyuma lw'okutonda Sitaani yali akira byonna omukazi yasooka okwonoona ekitegeeza be Illuminati bakazi be batandika Illuminati abakazi be batandika Illuminati yatandikwa basajja Justin kyemutamanyi ku bakazi abakazi they are so influential era Bible ina bweyogera mu kitabo ky'omubuulizi Sulemani kyewandiika yagamba nti ntunudde wansi w'enjuba naye sisanzeeyo kintu kizibu nga mukazi Bible y'oluzungu egamba omukazi she's traps and snares omanyi bino abantu abayizzi bano abapooca baba n'ebitimba byabwe bibeerako agantu wakisuula ku nsolo ate batekyasobola ttambula tevaayo bibeera bijikutte bijikwagula kati mukazi Bible wemwogerako kitimba akuvuba omukazi asana kwegendereza nnyo Sulemani yagamba ki yagamba there are traps and snares atudde wansi alabye wansi w'enjuba n'okwetooloola ensi eno yona teri kintu kyasinze kuba kizibu nga mukazi kiki kyotegeeza mukazi muzibu era mwegendereze era abantu mbasaba nnyo kyali wagirasobola kunvuma weweetegereza mu kitabo ky'omubuulizi kikunnyonnyola omukazi yaani omubuulizi ekitabo kyasinze kwogera ku mukazi nga mubuulizi ntambudde wansi w'enjuba oyo Sulemaani ate yali mwenzi Sulemaani yali mwenzi kati yali abamanyi era ensonga lwaki naye boogera ku mukazi oyo atali mu Katonda Sulemaani naye amaddu gamukira Sulemaani yalina amaddu abakazi 1000 boogera ku mukazi atali mu Katonda mukazi atali mu Katonda oyo ali mu Katonda tetugamba gwe era temuddeyo abakazi temugamba tulese bias oyo atali mu Katonda mukazi atali mu Katonda mukazi atalina Katonda muleke bannange musikadde eri Katonda omukyala atali mu Katonda y'oyo ensonga lwaki nti era oba olaba mu history first of all Bible abantu abasooka okuyiga okusamira okuyiga okuloga baali bakyala mu Bible abantu abasooka okusamira n'okuloga baali bakyala yensonga lwaki abakyala mu Bible omukyala buli we yakolanga obwenzi goza lwaki bamubanga mayinja oza lwaki bamubanga mayinja gwolalabyeko mu Bible basoma nti omusajja yakoze obwenzi nemukuba amayinja abasajja nti baali bafugaza abakazi ekyo nekyandibadde gwonawona okwetula lwaki omukyala wakola nakati omusajja wagenda nayenda here it seems normal naye omukazi akikole anti abasajja lujanja waliwo yambuuza kati abasajja bakkiriza okuba n'abakazi babiri lwaki fe abakazi tukiriza okuba n'abasajja babiri bunanga beemanyi kati kaŋŋambyeko kino baganda bange abakyala abali eyo bamaama abanzaala baganda bange bali myaka gyange nammwe abampita mukulu wammwe tulina egiraasi y'amazzi bagyetegesa emazzi ne bagissa wano ne bagiwamu amazzi ne basimbya layini awo y'abantu 1000 ne bagamba abantu abo jangu kwate ku giraasi ng'agikolako bukwasi nagiza gikola bukwasi nagizaawo amazzi agalimu tosobola ganywa oganywa naye giraasi bagikwa ne bagiteeka awo ne baleeta abantu 1000 ne babagamba kwata olugalo neeno tulunyikamu nnyo jasikonako bukonyi ta amazzi ago osobola okuganywa kale ni waaba omu nga yakuttemu osobola okuganywa kati omukazi ali mu Katonda ge mazzi ago era mukazi y'omu nti abantu bano 1000 basooka okugenda bagakwatamu naye abantu batagakwatamu yegwe mazzi ago the moment ni waba muntu omu bwati nakukwatamu akudifairinze so mukazi ali mbwezi alinganga amazzi agali mu giraasi ekyalo kigakuttemu tosobola ganywa ni waba muntu omu yagakuttemu tosobola ganywa naye ate
omukazi ali mu katonda gegana amazzi ye giraasi eyo najja n'agikwanako enebaita tanywedde mazzi galimu osoositira okujja n'ogakola ki ogana ensonga lwaki omusajja osoga newebaka n'abakazi nga 10 ago naye omuwala kasita gamba naye nakebako n'abasajja nga bana owulira nga omutima owulira nga obwongo bukwera omukazi natomedde ogamba natomedde omukazi bwagambira nti ze nina abasajja bange 5 ekyo kyokka okugamba bugambe nti nze nebaseko n'abasajja abawera 5 muli otandika owulira nga oli insecure ogamba situtte malaaya. So abakazi baneeno yensonga lwaki ekyokulwanyisa ekyasinze ku nsi era ne World War I we yali atandika ensonga zava ku muki mugende musome ebyafaayo World War I we yali atandika ensonga zava ku mukazi ensonga zava ku mukazi ensonga yali ya mukazi yali etandika olutalo bagende bakikebere facts. So omukazi kintu kiralamu nnyo kasi talina kwegabagaba akireke mukazi ekyokwegabagaba talina kwegabagaba omukazi mu nsi y'omwoyo tumulabanga ekyokwanyisa ekyasinza okubeera deedire sitanya akozesa nnyo omukazi ofugaza amatwale dda nti ate omukazi kyatayina mu bintu byonna katonda abikoze omukazi kyatayina omukazi talina mu mizinga ya musajja abasajja we are very good leaders wekituuka ku kyokuba strategic tuli so strategic nti omusajja omukazi asobola okuba omukazi ye muntu akyasinza okubeera selfish ekitali ku musajja. Omusajja asobola osituka n'akulembera obwakabaka nga buli kyasaka asakira bwakabaka bwe naye ate omukazi asobola osituka n'atakulembera bwakabaka. Omusajja asooka nti n'abakazi sewalida balungi. Pointi yange yiino omukazi sigamba nti mbu leader mubi naye omukazi tasaana kuba n'amaanyi mangi. They getting corrupt easily. Ate we basalawo kazi aba asazeewo yensonga lwaki nembaluminati abakazi tebalina bifo bya waggulu naye ate buli muzimu wano Medusa Lilith bonna babakazi bakazi naye ate balina ababatwala abatwala basajja ababatwala giregire egyokuntiko basajja. Kale tutuddemu producer tuwe ku gundi wano ku messages resembled Banex twakomye nafana mama wange tugere wansi munyana zake munyane zake Kevin munyane zake Kevin niko shwari yo gifted speaker we bali brother bedaniki kulwobuwereza tugende wansi Sandra Nagudi Sandra Nagudi. When he wrote the book of Exodus, he was backsliding. Suleiman bwewandika ekitabo ky'ababuulizi yali yagwadda aho kati nga agezaako kugamba abantu nti era olaba meseji eraganya abantu bakugira okubanga tibeesembereza bintu bya sitaani. Gungu amasokola research wabiri byeluminati byonna empeta azizudde emizimu ayogedde najjo buli gimu yamala n'agwa emizimu ne gimusuula. Sulemani emizimu gyamusuula gyamusuula ddala flat n'awandika ekitabo ky'obubuulizi ng'abuulirira abantu banne mwesonyiwe Ssaabasanamu mwesonyiwe amasabo mwesonyiwe sitaani n'emizimu tweyanziza nnyo amagezi ago ate abataasoma Kabalisa ate abatasoma tekikyo bannange kyengende Kabalisa kamuddemu nti naye kamutegedde omuntu atasomye ku mulembe guno eno artisti n'omuntu atasomye asobola okufuna essimu ya smart. Njagala nnyo abantu batandike okwesomesa weesomese nti wekituuka nga waliwo information mu ebintu ebimu omuntu osotandika okwesomesa mpola mpola artisti naye notalekewa kuba omuntu atasomye ekituufu kkirizagaana gye bujja mu maaso okutandika n'omwaka ogwo ogujja ensi egenda nyiga abatasomye egenda gwekuba kusange nga tewasoma ate nga you seem like not to care nga tofaayo nakumanya
kweyigiriza egenda kunywa bagenda yisa munya musubi kale tulina Matthew 5:16 Rabboni Charity Foundation misomo yaffe tuli mu kuzimba leeta omwana asome mu kanyomero ke kamu twagala okwebaza omukyala yakwadde emitwalo 10 ensawo ya foundation yayakyaddemu emitwalo 10 tugule seminti n'ebirala twongere okukatiriza essomero lino n'okulizimbira obwana bumulekwa bukateeyamba obwana bw'oku street kale nawe osobola okugamba nti bannange bino ebisiige bye mukola kambi baguleko entebe ebifaananyi bye tusiiga kamba weeyo akalimu tukusiiga nga bw'oli mwana wa Katonda ali eyo oyagala kirabo birthday gift oyagala kusurprisinga mwana wo mwagalwawo tukusiiga nga bw'oli tudesigninga eddiiro lyo n'ebisiige woteero yo painting eri netula ku kisenge newesa Katonda ekitiibwa paint eziteesittaza oyagala ya ddiini oyagala ya kimenye kindekeki kasiteba nga si ya mukazi yeyambudde waliwo yampereza ekifaananyi awo nina ekifaananyi kyange njagala okikube nga neyambudde nakimpeereza nagendawo nenaaba amaaso nagendawo nenaaba amaaso n'omunnyo mutukuvu bane si bifaananyi byabantu beyambudde sibikuba ebyo sikuba bifaananyi bya bukaba bannange so gwalina ekifaananyi kyonna ekyanga si kya bukaba kituwe akasente akavaamu kaddukanye ministry eno kati twafiiriddwa foundation eno mwe tulina okugula keesi okusindika transport okusimenta naye byonna tetujja kujja tubaganye nti bane twafiiriddwa ministry yavuddeko omuntu tetuli bakaabi nnyo so buli otuwa ekifaananyi ensawo ya foundation evaamuko kasente ako ne kagenda mu kukola ebyo so tuguleko entebe tuguleko obumeeza tuwe hoteli tugisiige menye kindekeki mukama agenda ku omukisa ne waggulu wa byonna ogenda kusobesa omwana w'eggwanga okukyuka kale niko tudde ku gundi John Jovan tumutumiddeko producer tugende wansi Sara tuhirirwe Sara webale nnyo this interview is always amazing to me tugoberedde nnyo bambi mukama mu omukisa nakiyimba Sarah always as usual silence view tugende wansi John Cruz abadde abuzeemu mwebale kuweereza bros. I have disturbing question about Christmas. Why do I will use Illuminati movies like praying rose about this day Christmas no nayo Christmas kati eri biki bye bintu ebimuzeemu ku mysteries zenjagala ofuna obudde kuba ebintu biwanvu kwa mu Christmas omwo mba nina okubanyonnyola olunaku olwajjawo lutya mba nina okubazzayo mu kalenda mba nina okuba nga nabasomesa ekiyitibwa zodiac calendar mwe tusomera zodiac signs that cosmic calendar mba nina okubasomesa ebintu bingi omuntu okumutuukira ddala omutegeeza olunaku lwa Christmas kyeki n'amanya nti lwaki kikkirizibwa nti Christmas olunaku lwe tujaguza olw'25 buli December nti okusinziira ku nnaku ziri zennyini tukuza makulu ga lunaku wabula olunaku lwennyini mu ebyafaayo byo birwogerako bulala gwe sigala ku programu ino tuninga muganda wange John Cruz olunaku olugenda kujja mu programu zino ezijja mu maaso Christmas ngenda gimenyamenya zodiac calendar biki ebyo byonna tugenda bivuunuka tumanye mwoyo kyokuli mu Christmas etegeeza ki lwaki baleeta Christmas lwaki beerawo mu December nga 25 lwaki kiriwo ekikyo kale era na lwaki omuntu bulawa n'abantu baffe balina omuzigo okuwanika Christmas trees mu nnyumba buli ateeka Christmas tree mu nnyumba nga teriiko Christmas star ukubanga tekuliko Christmas star gwe manya oyina ekira kyoli musinza toli kujaguza lunaku lwa mulokozi lwe yazaalibwa oyina kyakyosinza gwe lwoteka Christmas tree mugundi okasantu waggulu kulina okuba Christmas star ate baloni byo bizobitako ne waliwo kye tuyita Christmas star oyina ogisaako si Illuminati ate baya Illuminati echeza twasinza ddaba nange Lucifer yensonga lwaki nti wano ffe twakopa okuteeka Christmas tree mu nnyumba zaffe naye omuzungu y'omulaba wagiteeka kagiteeka Christmas star emizimu gidduke it's a symbol Katonda akola nnyo mu bubonero ate buno obubonero tulina bubuusa maaso twakola tusinza mizimu kuba sente zigula Christmas star kati wo tulina tusateeka Christmas star ku Christmas tree gyesonyiwe olemu okusinza ekintu kyotamanyi ate bw'okolera ekibaawo
ekiba kasota yako gwaka n'okakola na mikono ga kamunyenye n'okassa nti this is my Christmas star ekyo kimala. Kale producer message zimudduseeko kirira wansi awo tugende wansi adaba longo adaba longo tumutwalire awo twebaza nnyo adaba longo yatwebazizza program ebagudde amaaso. Tugende wansi wa Enoch yagenda mu ggulu nga mulamu. Enoch Mugabi, I'm very powerful in my spiritual world, naye simanyi bwe nnyinza kukola ekyo Katonda kyangamba okukola. Wamaanyi nnyo mu spiritual gundi ye. Ategeera atya nti ali muntu wamaanyi kuba nayo that's a question also. Ayinza okuba bw'aloota ekintu kiba bw'asensinga ekintu kiba nti sijagenda waawo bagenda kutyawo omuntu oyo no bagenda mukoona ne bamukoona. Bw'aloota omuntu agenda okufaafa ayinza okuba kyategeeza naye simanyi bwe nnyinza kukola ekyo Katonda kyangamba kukola. Kati according to me from Twimpered that gundi omuntu oyo tamanyidde Katonda lwayogera naye. So manyi kitugwanidde na buli mulokole kimugwanidde okubanga ofuna that spiritual teaching ne bakubuulira ddi lw'omanya nti Katonda ayogera nange, ddi lw'omanya Katonda kuba Katonda w'omanya nti yayogera ekyokumukolera kyayagala tekikubula kuba yorezi agenda okugamba ekintu nga n'engeri gy'ogenda okikolamu engeri yazitaddewo dda. It's just upon you okudecidinga n'omanya nti kati Katonda yayogedde. Kakati agendeke mutundu wa Pastor Tom Ngerwa owabaayo classes ne church mwetoolodde gyawuliramu emirembe. Agendeko mu Bible studies waliwo abantu abasomesa amaloboozi ga Katonda kuba sitaani ayogera ni Katonda ayogera nayo yawula otya. So Mugabi Enoka ndowooza ekyo kyangu nnyo gendako ewa pastor omusumba mu classes ezo nga ze tugenda okuteekanga wano buli lwakuna kuba twalina gundi yaffe buli lwakuna Bible classes zaffe wano okusaba kwaffe buli lwakuna tugenda kukuzaawo. So osobola n'okujja wano buli lwakuna tuli mu kuzimba pagoda zaffe na kusetinga gardens zaffe tunazibalaga kwa tukyali bapya naye mangu nnyo tujja zibalaga tugenda nga okutuula tukuŋŋaanya abantu b'ekyala abaana abato tuddemu tuwulire enjiri yaffe tetwabuliranga bwe twakuna. Solomon Sendegeya, we did the small gods. Where did the small gods come from? Like that one that cast Medusa. Is it God who gave them the right to be gods? Bukatonda bwa butini bwava na dalaka kakolomira Medusa. Kati kishina abantu kibalina okumanya. Being yonna yonna etuuka etya okubanga eyitibwa Katonda. Being yonna ekintu kyonna ekitonde kituuka ky'okuba nti kiyitibwa Katonda. Kituuka kitya okubanga kiyitibwa Katonda. This is sensitive also. Wemwe mulane mu Bible Katonda alina waayogerera n'agamba nti temusinza bakatonda balala. Lwaki naye akozesa ekigambo bakatonda? Kyeza Katonda abamanya naye abarecognizinga nga baki bakatonda. Manyi nina ekintu abantu kyenjagala bategeere simanyi tubagenda kitegeera nga bwe nkitegeera nti Katonda waffe ono yatutonda mu kututonda alina principles. Kiringanga bwe yayogera ku Dawudi n'agamba nti nabadde awo n'endaba omuntu alina omutima ogulinga ogwange. Bwe bali nga bagenda kuyiwako Dawudi amafuta yagamba nti nalabye omuntu alina omutima ogulinga ng'ogwange ng'ayogera ku Dawudi. So Katonda ono okutuuka okurecognizinga bano abantu abalala Katonda buno okuba nti bo bwavaawa bukola biki tubumanyi tutya. Katonda ekisooka ye muntu wabanga akuwadde aba akuwadde takujja waba agambye nti gundi nkuwadde aba akuwadde takujjaako. Ensonga lwaki bano sitaani bwe yakola ki bwe yamala okwonona mu ggulu n'ebitiibwa bye byonna nga bwe yali abimuwa. Katonda yalina obuyinza obugamba nti kati sitaani nkugjeeko kino tokyali muyimbi nkugjeeko kino nkugjeeko kiri genda oyere ku geeti z'eggulu. Naye olw'okuba nti yalaba sitaani ebitubo bye yali amuwadde byonna yamugamba naye genda okole wali obwakabaka bw'obulala n'amwawula okuva ku ggulu nti ekitegeeza nti oye takyali
takyali omu naye naye namuleka kiringa omuzadde nti wonaaba n'omwana akuze omwana neyewaggula nomugamba weyagudde kwata omukabugo genda ensi ekulabe n'agenda eyo n'akola byakoze n'abeera eyo ng'avuya naye ng'ali mu bwakabaka bwe kubanga gwe oyagala kukuuma ekikyo katonda ekisooka katonda waffe ono omuntu yenna woosobya oba womwewaggulako oba tukyabalibwa ku famire ye akugjamu talina nti kinene agambe nti mbu kati gwe kankukuumire wano eno gwoba ovudde ku mugende va ku mugende efuuka kaasa kati bukatonda buneno okufuuka okuba nti nawe buyitibwa katonda buyina qualities ezituusa obwito katonda kwasinziira okubayita bakatonda qualities ezo zeziriwa zezino nti any being esobola okubanga eyina amaanyi okubanga esobola okukyusa reality nga bwogiraba esobola okukyusa reality nga bwogiraba nti neteekawo ekintu ekitaliiwo kitya nti katugeze tukuteekadde naye tutonzetonzewo ebimuli betudizayinize tukoze eki ne bagidizayininga oba kale tuli kukyakumpi nnyo ne bagamba nti newabeerawo dimoni nejja wano eno omuntu n'afa neddamu nemulamusa nemuzza neddamu nemuwa obulamu eyo katonda aba agikolifayinga okubeera katonda don't eba temwekana naye kaba kaki kaba kakatonda era yensonga lwaki nti dimoni yo tesobola tutonda mwoyo naye ate omwezemu neguwa obulamu mulimu ebintu ebikolebwa nga bakatonda ebasobola okubikola bokka nga oba toyinaamu erimba nga tuliwano nti god nga tosobola kukikola kati okuzza omuntu engulu ezo dimoni zisobola ddala okukikola omuntu nadda omwoyo gwe ne baguzza ne baguteeka mu gundi nti kubanga sitaani ayina obuyinza obutwala emyoyo gwe kasita ogwayo asobola okugutwala wagutwala kyonna tosi yagutonda naye kyonna kyagala okugukola aba asobola okukikola ki era omuntu njagala amanye nti kuno ku nsi waliwo abantu kyebadde nga bawakanya nti ekyogamba nti omuntu naye katonda omuntu wano ku nsi njagala okimanyi 100% oli katonda kubanga otonda sikyogera nti mbwojemere katonda nti ogambe nti nze nti bangambye ndi katonda nedda but katonda we yali atonda era scripture ziraga mulimu abantu bingi bintu byetukola scripture ziraga nti baatula wansi ne bagamba nti katonda omuntu atukola ki atufaanana ali mu kifaananyi kyange yensonga lwaki omuntu wosobola okukolomera oba omuzadde osobola okukolomera omwana nakola ki omwana nagongobala gekukolimidde tolitambula ekyo kikolebwa bakatonda dimoni tesobola kukolomera kirisande kisobola kuvaene kigamba nti gwe nkukolomidde kinyweza bunywezi ekyo kibaddemu existence oba esobola jase influencinga muntu nanajja nakukolomera kulwaki oliko amaanyi g'obwakatonda so obukatonda yabutonda era yabumanya nti kyebwe abo bebeyawula ku gundi yaabwe bebeyawula actually zonna demons ezo ziri olw'amaanyi ga katonda era ensonga lwaki abantu abazanyira ku maanyi ga katonda tebamanyi kikyali weewaawo god is blueprint mukama akuwa omukisa tugende producer tuyitemu mangu time mirembe tukwata nnyo god is blueprint mukama akuwa omukisa Maureen mwebale kutusomesa nkende wa Dr. Sali ajjanjaba ininachowe yawonya abali ku stage gende wansi ziweddeyo kale tujja kutandikirawo olundi ne question tujja funanga mu time ngeno tuyite mu questions zino kubanga ndabye abantu bangi nnyo ababa ne question twali tuziyitaayitamu abantu abanga abantu bangi ababa ne question ezikola amakulu nga betuziyitamu omukwakwayo bwe tutaziyitamu ne tugenda omukwakwayo baba tebayiga so naye tusabire ebibuuzo bino katonda atuwe mwoyo w'amagezi okubiddamu nga ddala tuli on point nze nzikiriza nti gwayimirira ku lwa taata Niko katonda akuwa omukisa tweyongere ddala okumulaga nti musomesa mulungi obuweereza busobola okutuuka mu mawanga taata we katonda amumanyi twongere ddala okumulaga nti tuli famire kyonna kyoyina osobola okuyita ku namba yange
yeyitawo wansi leeta samurima nonteerako akasente osobola okukawula aka foundation n'akanniko waliwo abamu abagamba gulayo kino ku foundation waliwo abamu abagamba nti eno nsawo ya niko kakati gwe kyoba onkolera kiri kimu teekako reason niko reason kiba kinyanguyala okubyawula wabula mwebale nnyo mwongere tugulako ebisiige byaffe mwongere okusupporting enjiri eno twagala omwaka guno sitaani atulabe kimafiya terako guno omwaka abantu bagusuubira okubanga kuba bingi byetuli mu kuteekateeka era ne production yaffe bagisuubire kwali tugenda kukoma kubanga nga tujja ne tukola interviews zokka wabula katugenda kifula practical nti maaso awo tugenda kuba twengagingira ddala tukola stories nga kuba nabadde nina ekirowoozo ky'okutandika okukola firimu eziyigiriza abaana ate akati kibaye ekizibu kyaffe kya kamera na computers naye nze mpulira muri Katonda agenda tuwekisa tugenda funa cameras tugenda funa computers waliwo ne idea gye nnina waliwo mikwano gyange egiri ebweru w'eggwanga eyo okwetooloola ensi yonna nga girina information gye twandyagadde okulaga live nga gisomesa kakati ku TV yaffe eno bangambye nti waliwo ebyuma ebisobola okusika omuntu ne bimuleeta nga zoom biki ebyo waliwo ebyuma byetusobola okufuna YouTube yaffe eno osobola ddala okukatula nga tuli wano live wano eno ne tugiteekako ebyuma ebyo ne wano mu Uganda settings so zifuna ne tubeera nga tu streaminga live oza ebyuma ebyo bya sente nga mmeka ebyuma ebyo setup ennungi tusobola okumalira mu miliyoni nga 5 nyingi kinamaze olaba Katonda munene ate kinamaze olaba ne Rabong family Rabong Chaite family nene bagule ebisiige byaffe babigule bagambe nti kati ekisiige kyengula kya streaming tuba twagala buli muntu ali Canada ali South Africa Nigeria nga tuba wano nga tumuyina wano nga tumuyina tutambula naye birawo nga balaba commentinga live tuddamu ekibuuzo kisoboka in real time ate era nga ne video tuba tu streamings babeera olonga tyalabi video yesavinga ku YouTube tugisavinga kuba ya sawa mmeka agenda nagira tuba tu streaming de sawa 2 asoga nagira banga we yabadde bwenyini ebyo kuba that is my field of expertise streaming live kati kamera ziba zino kweyongeramu kamera tuba tujja kwetaaga kamera 2 tuba tujja kwetaagayo amataala tuba tujja kwetaagayo tuba twetaaga setup ya podcast tuba tujetaaga then tuba tujja kwetaagayo switcher switchinga kamera so wali eri mu production wali mu producer babeera wali eri nga ba switching ekifaananyi batuwa wide batuwa nga baswitchinga ebifaananyi baleetooni n'ebifaananyi twogera ku kitunga tukyetaaze tugamba nti mutwogedde kana akabonero tuba tusobola okukayisaawo live bwe tuna footage gwe twetaaga tuba tumuteekawo live fa aba controlling obulango nti kati katukube kuona akalango kyezeba studio so almost TV yenyini oba ogisettings milioni 5 yakati roughly milioni 5 and that is nga twogeredde ku simple budget naye nga etuba nga tugamba nti kati tukitwalina maanyi osobola n'okumaliriza mu milioni 10 kulwa tuna n'ensi yange mweraba